Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Wafudde olwaziza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nina Ssentamu Mukasa Ssewandagi. Tetulabeera naye ku Mande naye tutaataaganya mu mpeereza yaffe okuwuliriza ekiba kyakagwawo. N'olw'ensonga eyo waliwo ensonga eyokya Ssewandagi engeri gy'ali munnamateeka temunnabyafuzi aluddewo. Ebuga Ssewandagi sooka ojje before Friday ensonga eno soka tugyogereko. Agenda kubuuza tulantandika okwogera ebigambo Ssewandagi buuza abantu. Nonsasula okujja wano nga mu biseera bitali gwanga kitewa kya wano ffenna tukubya amasuuti gamalayo ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni guno tekyali ka muntu akolera gwanga bw'okolera eggwanga gw'oba omulalu. Buli muntu akolera lubuto lwe. Abantu bonna abo boolaba bye bakola byonna biriwo ku lwa mbuto zaabwe. Banyabo ne baseba abatulabeera abatuuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza nebaza abatugoberera mu bulungi naye namwe abatugoberera mu bubi mugende mu maaso n'okutugoberera. Nsanyukirako abafunye ebirungi mu bulungi ate nenakuwalirako abo abafunye ebizibu ebitali bimu. Mwami Ssewandagi sebo Nyanzi state emuleetanga witness. Kituufu. Ekyo kitegeeza ki eri NUP eri Nyanzi ng'omuntu mu byobufuzi bya Uganda sofa. Anti gye ntandikidde ntandise nkugamba tekyali muntu akolerera ggwanga. Buli omu akolerera lubuto lwe. Ne nkugamba nti buli muntu akolerera lubuto lwe. Buli muntu akolerera survival ye. Obaddewo otya? Kyova omuntu akeera ku makya n'asaddaako omwana we afune obugagga. Azimba ennyumba ennene ennyo tafa omusajja yayimba n'agamba nti tafa ku musaayi gwayuwa naye ayagala nnyumba abantu bakole ki bamutye. Alina amatiribona. Kati so Chairman Nyanzi okusaddaaka banne abaweeyo yaabo n'ekkomera. Ekyo si ensonga esaanye okwewuunyisa. Kitegeeza aba yasaddaaka banne. Chairman Nyanzi wamulaba nga ayambadde uniform ng'eye ya white. Kitegeeza yali wanjawulo. Ng'era alina n'akaggo akatadde wano. Ng'era yakomandinga parade. Chairman Nyanzi okugamba nti no Bob Wine bamutonere parade ku mazaalibwa ge kyali kirowoozo kye. Era Chairman Nyanzi ye yatendeka abantu abo. Bwe kigambibwa nze bwe mpulira abaliyo yemu ku baali batendekejje. Era n'akakago okolaba ke yali akute mu video kalaga nga y'omu ku bakomanda abaali bakomandinga ki bakomandinga parade. Ekibuuzo ky'obuuza Chairman Nyanzi gwe basooka okukwata. Bwe baba gwe basooka okukwata lwaki bamuta? Ye n'addayo eka n'alya butaala banne ne babakwata. Kati kyolina okujjukira oba okyebuuza ebibuuzo kyo lwaki bamuta oddayo n'ojjukira nti muntu wa watu n'ekimuyisa Chairman ye Chairman wa NRM mu Kampala Central. Mu Kampala Mukamwocha mwali. Ye yali. Nante balo simanyi balonda omulala n'ekitiibwa kyamulemerako. Okumanya yali Chairman nnyo n'ekitiibwa yakifuna. Naye ng'ekitiibwa ky'obwa Chairman yakifunira kuba Chairman wa NRM. Ssewandagi bado kyangamba. Nki Chairman Nyanzi yali Chairman wa NRM. Yali Chairman wa NRM Mukamwocha. Era kye kyamufuula Chairman. Erinnya kwe liva. Era ne bwe yagenda mu National Platform teyazaayo kaadi ya NRM. Yasigala nayo. Kaadi ya NRM yagisigaza era akyagirina. Oyina bukakafu kiti yagisigaza. Abantu bwe basala amadiro ne bagenda mu bibiina ebirala. Bavaayo mu lujjudde ne boogera nti kaadi ino ngikoze eki ngibawadde. Lutamaguzi Somakula tuwamulaba. Bwe yajja mu NUP kaadi ya deputy yagibawa. Ono gundi Mbwate Kama bwe yava mu NRM najja mu NUP kaadi yaabwe teyagibawa. Yali Mbwate Kama yali ani ono mbaka weeno. Eyajja n'awaayo kaadi ye mu NUP n'agamba nti asaze eddira ayingidde NUP. So kaakati Chairman Nyanzi y'omu ku bantu b'otajja kwewoonya ng'akoze by'ateekwa okukola. Kubanga nze ne gye buli eno nzikiriza nti wa NRM. Omanyi abantu baffe bazibu. Wabawulira nga bagamba nti Ssewandagi oyo nga bwe yali mbega wansi mbega izolezi mbega kubanga siri waabwe naye bw'obeera waabwe olwo nga bagamba nti owaabwe yakoze eki yakyuse. Mbadde Maganji eyo nga nzizeeyo okusasula misolo egy'amayumba
waliwo chairman abeeraawo Kawempe bagiyita Kawempe B ye Kawempe eyeri bamuyita Mwami Kamya nandaba nga njogera ne Sebugwawo Gibuliro kalenzi kali awo kalenzi katototo bwe kato nenga kakiikirira abaliko obulemu mu Nabolo Division Council nangamba Mwami Sewandagi abo ba NRM totambulanga nga nabo ne mugamba ne Mwami Kamya munsobera bwe mba nnoonya akalulu mugamba abantu nti ndi wa NRM akalulu bwe kamala okuggwa ne mulyoka mugamba abantu nti ate ndi wa mu opposition kwega mubuuze ekibuuzo ekyo nga kinene omusajja onangamba naye omusajja omubuuzizza ekibuuzo ky'amaanyi so abantu baffe buli wobeera nabo ng'oli waabwe balinamu abantu baabwe kati okubeera owaabwe kiri kuki nze kyesirina ekiri extra oteekwa okwogera ebibakwatako ate nga bw'oba otambula mu nsawo ojjamu ku ssente n'obawa bafuutu bigere kati ate nze obuzibu bwe nnina kanbukuulye kojja wange nze sirina ssente za bafuutu soja nze ssente ze nnina z'abaana abalina ebizibu era nnina n'abantu abakulu abankubira amasimu oli nampereza akameseji nangamba munnange nina obulwadde nalwala kino nalwala kiri naye ebiseera ebisinga obungi ekyo nkikola nga nkumanyi naye gwe nkolera nga simumanyi ye mwana asoma ate si mwana kumpeereza meseji ku ssimu kuŋŋamba munange bangobye ku ssomero njagala emitwalo 3.5 mpeerezaayo gimpeereze nedda ne ku ssomero ntuukayo nendaba obuzibu bw'olina bwe buba bwa bitabo ne mbiteekayo oba mufaliso gw'otalina ku ssomero ne nguteekayo so kati ekyo kizibu kyange kinene nnyo mbadde nkikulaga nti ekyo kizibu kyange kinene nnyo eri bafuutu bigere kati omuntu asobola obba wa ssente oba ne gubasuubiramu ssente oba nga amuleese abawadde ssente oyo aba waabwe Zambaali Bulasiyo Mukasa yava ku NBS n'agenda mu National Platform nga tewanayita na mwezi ne bamuwa kaadi abakiikirire mu Parliament era wamulabe kati ng'avuma ne Kaweesa tewamuwuliranga amugamba nti bajja kumusibira bamunoonya naye kugwe ku Zambaali ne Kaweesa ani wa Nuupu Kaweesa yafunye bufunyi bizibu musajja wa Katonda n'agenda mu NRM emukole ki emutaase naye Kaweesa ye muntu amanyiddwa sitatandise na leero kuba opposition neri gyali ekatooke kuba chairman bwe si wa NRM hapana nga bugamba nti chairman Nyanzi kati kyejagadde omanye nti abantu basaddaaka bannaabwe bwe baliko okufuna parade bwe mala okuggwa jjukira chairman Nyanzi y'omu ku ba organizers ba parade eyo chairman Nyanzi engeri gy'ataasoma mateeka siyinza kumugamba nti yeetaba ku parade eyo ng'amanyi nti emenya mateeka naye ate era sikiruli nga autu kisoboka okuba nga yali amanyi oba nga yali tamanyi byombi bisobola okuba ebiki oba ekimu ku byo kisobola okuba ekituufu olw'ensonga tunulya abaana bonna be baakuŋŋaanya ne babateeka ku paleedi abaana be baakuŋŋaanya ne babateeka ku paleedi be abalina omwoyo gwa Nuupu ennaku zino gwe muyita oguli gumite abagumu abali ku nkyukakyuka eya ddala omuntu bagamba nti nebo bawe emmundu tugende kulwanyisa Museveni baali basobola okuyiwawo muki era bwe ekyawe bakiyitanga kuyiwawo muki abaana bonna abaali bayiwa omubiri abasinga obungi abakola paleedi eyo be bakuŋŋaanya ne babagulira uniform ne babagulira engatto zirabe zonna ezo desert storm simanyi biki zifaanagana zonna zirabika zali mpya ne babakolamu omulimu ne babatwala mu kumenya amateeka kyenkakasa obulungi National Platform ku bantu abagirimu nga bannamateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu yali munnamateeka yakkiriza bamukolere paleedi eyo Lubongoya yali munnamateeka yakkiriza okukola paleedi eyo Katana munnamateeka munnamateeka gwe sikakasa nti bamwebuuzaako nga bakola paleedi eyo ye Medad Lubega Sseggona kubanga n'ebiseera ebyo takyagenda ku kitebe okitegeera sikakasa nga bamwebuuzaako naye ku bantu abaline ku paleedi eyo kuwerako abantu abawera 6 nga bonna amateeka baali bagakola ki baali bagamanyi nze nakugamba bamala paleedi eyo watuleta wano ku MS Media
nze mwenyini ne mbasomera etteeka nga siri ya Museveni etteeka ly'abazungu 1905 abazungu be baliteekawo atendeka ali munda mu paredi n'atunuulira obutunuulizi ng'oyitawo buyisi bibaloba abalengedde paredi kuba abaana bakola paredi ngeri so perfect. Kati ku muntu akutte obuyinza Museveni abunywezezza ng'alwana kubulemera ate nga muyeekera eyawamba obuyinza ng'akozesa emmundu tosobola kukola paredi efaanana bwetyo n'asirika. Ne bwe waali badde tewaliiwo tteeka likwata abaana abo mu paredi eyo waakiri baali bakyajinzaanira obufu lwa Assembly. Ne bwe lyali badde teririiwo waakiri baali bakyajingidde mu lya UPDF liryekkadde olw'okwambala ebyambalo ebyo kubanga baali bambadde uniform ng'ate uniform yaabwe baagiwera. Kati ekyo kyokka kye baakola nga paredi ogira biri perfect nga bw'otunula mu like bavelayini bwe tuba tuzikola mu magye bw'okabba bw'otyo otunula wano ku kibegabega kyo n'olaba ekyoli n'okirabira wali bw'okabba wano otunula wano mu nkoona y'ono layini bwetyo bwe tuzikola bw'olaba nga tuzaba n'oterera bw'olaba nga tulaba n'ogira bw'oti paka ng'oli mu layini. Naye abaana baalina layini eya paredi ngeri so perfect ng'efaananira ddala n'abamilitale bagenda ku Guzmatch. Kati ekyo kyali kyeraliikiriza. Kati obuzibu obufuna ku muntu eyakwata abantu abali gumite kaneyambisa ebigambo byabwadde si bya Luganda si kya Luganda naye eyakwata abantu abalina omutima gwa nupu ogutafa guli gumite nga leo bagamba nti tugende tukanoonye tukakuume tukabanje tukalonde tukabanje nga bajja kuvayo bakakola ki bakabanje. Kyokka nga tutuuse ku kiseera ekyokulonda n'abateeka mu paredi tebasooka kukwata bo ye yennyini chairman Nyanzi gwe basooka okukwata ne bamutwala ennaku ndooza yamala yeezi 2 naye yali waggulu eyo embuya nga gyali bw'akomawo okuva embuya omwami Adamu Kungu owasanyuka TV n'amukyaza. Omanyi bino mbyogera kubanga chairman Nyanzi namulabye mu katambi era ke bampeereza okuva ku NUP abaana ba NUP nga yeegaana nti ye tayinza kukola kya busiru bwe kityo n'awaayo banne. Bino tubyogera kubanga tuzudde ng'abantu bangi mu struggle zaffe bo bagenda kukola mu ssente ne bateeka abaana baffe ku mulumyo bo ne bafuna mu ssente nga bw'okiwulira. Era yampereza akatambi yaŋŋambye nti kanoonye kalonde kakuume okabanje. Era chairman y'omu ku bagenda mu projekiti ewa President Museveni n'agamba nti ayo projekiti ebadde yaffe mbu bino byambu muntu wange yabiŋŋambye wali n'agenda mu projekiti eyo nti President ne babawayo ssente zaabwe $7 kubanga projekiti eyo bagikoze eki bagiyimiriza era ne bamusuubiza okuwangula akalo. Oli aŋŋambye ebigambo 3 campaign manya okuwangula omusango gugenda mu kooti era kisijja omwana yangambe wamikisa wandagite weewuunya nga chairman omusango gwagukoze eki aguwangudde naye lwakuba nti ate kati amawulire gagenza okuliikinga kati ate ne Madiina engeri gy'alinayo wa NRM kati naye adduse emisinde anyiga empiki ze alabe nga naye asigalawo. Chairman Nyanzi bw'avaayo ng'atudde ku seeti ne Adamu Kungu nga bwe ntudde wano olwaleero Adamu Kungu yamubuuza Chairman Nyanzi naga nti nze bambuuziza bajjeyo akatambi ne bambuuza buli gwe bambuuza obwedde era naboogedde amanya nagawaddeyo nakyeya bw'agamba amanya yagakoze eki abali mu videos ezo ate bino tuyirabudde abantu ba National Platform ne batawulira. Si buli ekikaabanga embuzi nti eba mbuzi, si buli ekikaabanga ekifaanana embwa nti eba mbwa. Ebyo bifaanana embwa n'omusege gufaanana embwa naye nga si mbwa. Kasita bakkiriza nti kwata kamera yeeyo togivaako kyekyokulwanyisa kyo buli wonna wooli kamera yo gikole ki gikwate. Museveni gwe twogera naye muyeekera naye n'akwata abantu be
ne kamera zaabwe naye n'abassa mu ki mu national unity platform. Nze kyenava nkugamba emyaka abantu ba President Museveni naye yanyigamu ababe n'akwata abantu be nabo ne bakwata kamera nga bola abwajja bazambaali Bulasio Mukasa ku NBS nabo n'abasindika mu nuupu ne bawa kaadi era nabo ne bagenda mu parliament kati yo naye bw'anaakola ebirala ng'era munyiiga. Nze Zambaali talina kyajja kukola nga kiwagira gavumenti ya Museveni kyenja kunyiigira. Ekijja okuneewuunyisa nga Zambaali avuddeyo n'awakanya poliisi yonna eya NRM ku floor ya parliament. Ekyo kikiri okunyunyisa era ekyo kijja okumunoonyesa mukwate ne mu ngalo. Ngende ewange eka wali w'omanyi nzije yemu ku sseggwanga zange ziri eŋŋanda ngimuwe. Lindako kati mudduyiro eyo mudduyiro bafuutu soja baakwatanga nga n'aba Museveni mwebali. Naye nga balowooza bona bafuutu soja. Yes. Era nga nabo bambadde ebyambalo. Era nga ku buli channel mutimbagano bano bali live ku Facebook, bano bali live ku TikTok, bali live ku YouTube, bano bali live ku Instagram. Naye nga mulimu n'abali live eri mu Control Tower eya State House nga balaba eya CID ngera eri computer biri codinga buki butereevu. Chairman Nyanzi we bamukwata bali balina kuleta kugira bugizi bwe bati ate nabo bali balete bafunyaabo bali babiwanula ku YouTube n'obiwanulayo n'oba nabyo wano n'okozesa akatambike nnyini akaabwe n'okawanula ku YouTube n'otandika kubuuza Chairman Nyanzi ono yaani nti oyo Senta Musewandagi ate oli oyo ye Matiya Sekanjako ate ono ye Kwezi ate oli ye n'ogenda ng'obakola ki ebyo Chairman ye mwennyini yabyogera ng'ali ne Adam Kungu. Tinabawaddeyo be nabadde mmanyi. Social media terimba. Chairman bwe yabyegaanye abaana bazanya obutambi obwo Chairman ng'abyegaana ne bazanya n'Adamu Kungu ng'amubuuza ate Adamu Kungu mwabamawulire muyabazi wala kyova olaba nze bulombuza ekibuuzo n'okikkaatiriza n'okiddamu olaba nga byenkuddamu bikyuka. Mba ntegedde olina ensonga endala lwaki okugumiza ekibuuzo ekyo kibuuze. Adamu naye yagumiza. Waba waddeyo Chairman lira tutegere bulungi nga bwawaayo otya nti bambuuza bubuuza nti ono obwedda buli gwe bambuuza nti yoyo oludda gwe bambuuza nti yoyo. Kati Chairman Nyanzi alina kyatayagala kutubuulira ye bw'abanga ye yawaayo abantu abo nga bwe yayogera ng'era abamanyi abasongako nti oyo Sewandagi oyo Kyagulanyi oyo Nyanzi oyo Sentamu oyo Mukiibi oyo Mukasa era nakkiriza n'okukkiriza nti y'omu ku baateekateeka birthday event eyo surprise ya Kyagulanyi. Ekibuuzo ekisinga okuba ekikulu lwaki ye tavunaanibwa musango bonna. Gamba kati naye ye bamukwata ne banabalabo lwaki tebabakwata ba organize abalubu anti bonna tujja kubabuuza kati tusookera kwono kuba kati yali mu mawulire lwaki tavunaanibwa lwaki teyavunaanibwa musango. Kati ffe tuddamu ne tujjukira ebirala nti Kato Kajjubi awe Masaka yakwatibwa n'avunaanibwa omusango si kubigambibwa kubanga omusango gwamuvunaanwa era ne gumusinga era ne bamusalira okutta okusaddaaka omwana naye ng'amuwaako obujulizi omujulizi wa gavumenti omukulu ye musawo yennyini eyatuula wano mu mpikize ng'okinnansi yes mu mpikize omusawo omufere ow'ekinnansi eyanyeenya mu mpikize n'agamba Kajjubi awo muzzukulu tulaba nga bwetaagawo omuntu era tujja kumusala beba bajulizi state be yatwala era omuntu ono tumunoonye n'amuwana amagezi aganoonya ki omuntu era omuntu nga mwana ne bamukola ki ne bamufuna era ne bamukola ki ne bamuwaayo ye yali omujulizi wa state n'aba omujulizi omukulu wa state mu negotiations yalimu ne state ye muggyeko omusango bakonvikiti ng'oli yasasula byonna byonna mu mateeka ekyo kikkirizibwa era kikolebwa. Tulina nekyo tuyita baloyazi b'otayagala aba plea bargaining bojja ate gwe n'okkiriza nti omusango waguzza ne bakusalira ku kibonerezo olwo mudde bali ne muteesa waliwo gye bayita kye tuyita own plea of guilt
own plea of guilt ye mulamuzi okukubuuza omusango ng'oli mu kaguli gwe kennyini n'okkiriza nti omusango wagukola, omusango naguzza. Naye balina tebayita ate plea bargaining. Bwe bakubuuliza mu kaguli omusango n'ogwegaana, naye ate oludda oluwaabi n'osaba mugende muteese nalwo. Era ebiseera ebisinga obungi abasibe abo oludda oluwaabi lubanoonya mu makomera gye lubasanga, nga ebimu olusi balooyaza abamu be babiinitiatinga ne mutuula nalwo ne mukkaanya. Naye lwakuba abasinga obungi babireeta eno bakulaga nti okuteesa kwabadde kwa bwereere. Naye nze kyemmanyi obulungi emabega eyo waliyo ensimbi eziwaanyisibwa. Ate olumu state ebeera terina bujulizi ng'eyagalukiriza omusango. Mu plea bargaining state eba erina obujulizi obukuluma. Waliwo plea bargaining weetuukirawo nga state terina bujulizi, naye nga kesi tena weegyongerayo n'ekusindikira balooya okukkiriza omusango bakite. Ekyo state bwe bali ekikoze eba ekikoze kukangatiisa, naye gwe omala okumanya nti state terina bujulizi olina kulemerako paka omulamuzi lwaligoba omuki omusango. Ebiseera ebisinga obungi gwe kutunulamu ng'obujulizi bwonna state bwerina, kubanga balina kye bayita disclosure. State ekubuulira obujulizi bwekulinako, abajulizi abagenda okuwaako obujulizi n'ebizibiti. Bwe babikuwa n'obitunulamu naawe n'okakasa nga mu mazima tolina bujja kuyita ku muki ku musango, tolina bujja bikubamu bituli. Awo ogenda n'oteesa ne state kye bayita plea bargaining, ne mukola n'endagaano n'ogisaako n'omukono, ne bajja ne bakira njulira omulamuzi. Omulamuzi bamwanjulira bwanjulizi nti Ssewandagi yakkiriza nti omusango ogwo yaguzza, naffe ne tukkaanya nti ku kibonezo eky'emyaka 20 kasaavinga emyaka 7. Kati abamu babiteekamu ssente ne bajja bagamba nti kasaavinga emyaka emeka. Ssebo omulamuzi wadde asobola okugaana n'agamba tekisoboka. Okusinziira ku musango guno tayinza kusibwa myaka emeka. 3 tumuwadde 8. Waakiri bamusibe 10. Oba omulamuzi ayinza n'obisazaamu n'agamba nti agende mu maaso awoze eki? Awoze omusango. Kati ebyo abantu bwe bamala obikola nga bifaana bye mbadde nkulaga nti ekyo kikkirizibwa mu mateeka. State okuddira abamu ku beevunaana emisango neeteesa nabo bo ne bajja mu misango egyo ne bagiweera obujulizi kwabo beewulira nti beeyagala okuvunaana. DPP oyo gw'olaba alina obuyinza okuteekako omusango oba ogukujjako ne obanga waguzza. Tolaba okero kati nga bw'avunaanibwa omusango ogwo DPP asobola okugumujjako. Anti DPP amala kulaba nti kesi teyimirira, n'agamba nti ngukoze eki, nze nguggyemu enta, tetukyamuvunaana. Kati Chairman Nyanzi okubanga yali mu musango gwe gumu nabali, kubanga bagamba ndi others at large. Others at large kitegeeza nti abo state ebanoonya tennabakola ki? Tennaba kubafuna. Naye tulina be tulaba nga mu butambi baalimu ne ku parade baaliko, naye nga tebakwatibwanga nga birthday boy yennyini. Oyo bamuwa surprise ote tumunenya tumuleke. Anti etteeka ligambye nti naali kasita obeerawo atendeka gwe batendeka n'aliwo. So birthday boy ne balina omuyoola. Lubongoya yali wakuyoola. Joro Ssenyonyi yali wakuyoola. Lopu n'ogamba nti yaliwo ku surprise yabba, bonna baali bakuyoola. Ekibuuzo kyaffe ekikulu ennyo, golden question, kiba kibuuza nti lwaki tebabakwatanga. Bibadde bikyali mitwe gy'abantu nga bitambula. State n'afulumya list y'aba state witness mu musango oguvunaanibwa ba Edi Mutwe, wadde nga batugamba nti babakwatira mu birala, n'abalala bavunaana emisango gya parade. Nga omu ku baliko nga ba state witness ye mukwano gwaffe Chairman mukulu wange Chairman Nyanzi. Yeye mukulu wange. Kati Chairman Nyanzi bw'amala ofulumira ku lukalala lwabo, ng'eno tubadde tukyalina ekibuuzo nti lwaki takwatibwa ng'ate yaliko. Ffe abamu nga tuddamu nti lwakuba nti ye Chairman wa NRM abeera mu National Unity Platform, ekyo si nsonga. Kati bali ne bamufulumiza
ku list y'aba state witness. Ekyo kyokka okufulumira ku list y'aba state witness kiddamu kiri kyenkugambye nti bw'akwatibwa mu kumuta waaliwo entegeeragana kiteza bayogerezeganya naye ng'ajja kuwa kisoboka okubanga abadde aweeya nti anytime any day ayinza okujjanga witness mweno case. Yes, naye ndowooza ayinza okuba kye yali alowooza nti state ejja kusuula keesi eyo nga tegenze maaso, nakyo kisoboka. Naye ate state erabika erina interest mu kupasuwinga keesi eyo to the conclusion, efune verdict, oba bali babejjeereze oba babakole ki babavunaane. Gwenga munamateeka procedures zokuleeta witness ku list okuŋŋa nti bagenda katugamenze ne bagenda tugenda kuteeka ku list ku keesi eno obeere witness. Waliwo okweyagalira n'obuteyagalira kiri kitya basobola okuleeta nga teweeyagalidde. Kati nga bwe tuli wano twogera ku seeti kuno kwe tuli, senga mu byenjogera mubaamu emisango eginneetaagisa okuwoza, bajja kukubira bakuyite bagambe Matiya Sekanjakko gwe wakyaza Senta Musewandagi, twagala otubuulire ku bigambo bino ebiri mu katambi kano. Kati nga gwoddamu kituufu era ekyo ekibuuzo nze nakimubuuza, bwe namubuuza bwe ntyo n'addamu bw'atyo. Yes, yaddamu bw'atyo. Kati oba oyagala oba toyagala ofuuse mujulizi wa state. Oli state bwemba njagala oba saagala oba toyagala oli state witness. Ekisooka. Ekyokubiri, nsobola okwogera ebigambo wano ne bankwata n'ojja ng'ogamba nti aha omusajja oyo nze namukyaza. Ekyo kye bamugamba teyakyogera, yayogera kino nakiri nakiri. Olwo nga oli mujulizi wange against the state, n'ogenda ompera obujulizi wiringire. Ate osobola okujja nga state envunaana ne weetwalayo owa obujulizi, ate tuyinza n'okuyita ffe ogende ku ludda lwa state owa obujulizi nga tumanyi mu cross examination lawyer wange bw'anaaba akusosa kajjogijogi w'ebibuuzo mu bimu ku byogenda okuddamu mulimu ebigenda okuyamba nze okuwona omusango nga kiri intention. N'otuuka eyo state yekututte okujuwera obujulizi ate n'ogyefuulira obujulizi n'obuwanga buyamba nze n'ofuuka hostile witness. Akasira gye ke yaŋŋamba nti omuwala bamufunisa olubuto ndowooza nga tandaba kwetuuka. Bamuleeta nga omujulizi wa state witness wa state. Bamuteeka mu kaguli, bamuteeka mu kaguli oyo byabakama. Budde we yali prosecutor. Amugamba omusajja oyo mumanyi nti si yakufunisa olubuto nti simulabanga nako. Sebakangako naye mu bulamu bwange. Okyamujjukira nti yali munene ate oyo mutinni. Bakananga kesi tebagigobye bagamba omusajja okujjako ng'olina omusango omulala ogw'okuvunaanibwa weetere genda olye butaala tokyalina musango. Kati Siraja ng'ambwa ate bafuluma mu kkooti eri waliwo be basayininga ebyo biki ebyo ng'ate omuwala atamanyi musajja oli beegudde mu kifuba naye nga biri byade bya kkooti biwedde tebikyadda ne beegwa mu kifuba nga mutaasizza akasangu. Ndowooza omuwala bamugamba gwe alina okutaasa oyo nga weeganye nti tomumanyi basobole okumuta era ne bamuta ng'eyamufunye tomanya n'ennyanza ayinza okuba nga agenda kutaasa banne. So ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, osobola okubeera compelled okuwa obujulizi. Bajja kukuyita owa obujulizi ku Sewandagi byayogedde ng'atudde ku seeti obagambe ndi sijja kujja. Bajja kukuweereza ze bayita witness summons. Olina okulabikako mu kkooti. Olabikeko mu kkooti oba obuki obujulizi. Era bw'ogenda ate mu kkooti n'owa obujulizi buli obw'ekifuula nnenge n'ofuuka hostile witness, state ejja kukwata ekuteeke ku musango. Nze nga witness byo byonnalaba bye mumbuuza ti omusajja oyo mumanyi ti simumanyi. Ejja kukwata ekuteeke ku musango. Kati mu bya Chairman Nyanzi naddala nga ne mu butambi alabikiramu abula bino ayinza yali badde afunayo engeri gy'akiwozaamu nga bwe yawoza bwe yali ku Sanyuka TV n'Ekkungu bwe yali badde akiwoza bambuuza bino nange saamanya nti bambuuza kufuuka mujulizi waabwe
naye nze bambuuza bino nabiri nadda nabyogera bandaga buli ali mu katambi ne musongako ono oyo ye gundi oyo sekanjako ono ye sentamu ono ye gundi n'ebyo okumpita state witness saalimu tebyalimu era bagenda muzanyira butambi mu kooti era awo ekyo yali badde asirika buki n'annyonnyola bw'atyo nga bw'ali naye bw'anaagaana bajja muyita bw'anaagaana bajja kusaba witness summons mu kooti ezimuyita aw'obujulizi bw'anaagaana okugenda okuwa obujulizi mu bajja kumuyita mu kooti bw'agaana basabe warrant of arrest bamukwate bamutwale mu kooti olw'empaka kubanga ye state emanyi ejja kusimba wali mu kaguli ekubuuza ebibuuzo kati bw'ofuuka hostile witness nga wakola nabo endagaano mu kusooka kati statement eri gyeyakola mu kusooka naye ye gyaleetebwa mu kooti eyo yali ndagaano ye na state si ya bulamuzi era eyo tebajja gireeta mu kooti naye bayinza ogireeta bajja gikozesa mu kooti okusobola okusaba witness summons oba n'okusaba warrant of arrest emukwata bamukwate asobole okujja okuwa obujulizi mu kooti bw'anaatuuka mu kooti ne yeefuula hostile witness ayagala okiriisa state ejja kumukwata emugatte ku musango kimulekawa political chair bannabyabufuzi ba National Unity Platform naye yagambye diversion ng'etujja ku mulamwa ki simanyi omulamu omukulu ogw'okununula eggwanga bakyaguliko agamba gwe balikeera ne kakati kyebatambuza bakitambulizaawa kubanga bukyanga tuva mu kalulu waliwo events ezitambudde event eyasooka ali yakugoba batembeeyi mu kibuga Kampala olina statement yona gyawulira ng'eva mu National Unity Platform sinyina gye nali mpulidde bwe baamala okugoba abantu mu Kampala event eyaddako event eyasooka kwali kukwata Muwanga Kivumbi ne banne ne babavunaana emisango ate abantu abattibwa mu maka gaabwe National Unity Platform yafulumya statement ku ekyo ndi baloya yabaweereza bebaweereza baliweera nga baweereza empapula ojjukira nti baloya abo yabaweereza tumaze kubagugumbula wano Sam Muyizi ne banne ne baweereza nga tumaze obagugumbula ate family nebagaana negamba nti yeyagala bali nekulyoka kuddako event y'okugoba abantu mu kibuga Kampala tebanyega walaba National Unity Platform ng'enyega wadde ne leader yadde omukulembeze yenna omulonde naye teyakola ki yanyega ne tutavaawo we tuli kati wano mu Uganda yonna okugyetooloola bali mu kugoba abantu ku mirimu omulimu gw'okusiika capati gavumenti yabiyimirizza sebo nti bayimidde naye nga yaganye kumenya naye negamba nti betwamenya tebaddawo bajja kuddawo naye gavumenti egenza okuyimiriza ng'ebitundu 99 ku buli 100 bwedde okukola ki eggulo nabadde Buyende twayise Kayunga wetu ti Kayunga mpaka Kamuli tukwata Buyende enazigo walayo bonna be bamenyawo naye Kamuli mu tawuni ye Kamuli bonna bamenyawo ekyo kitwagamba abantu nti etteeka libeera Kampala naye ne Kamuli lijja kusangayo so bibeere Kampala ne oba oli Kamuli ng'oli Buyende bikukwatako kaze Buyende mwayise wano wentera okumanya Kidera manyi Kidera nayagalawo nnyo edda baatugambanga nti abaleera babeera Kidera kati era kyantwaleyo nga njagala kulaba obayite Ekidera ndabe ne ku bantu baawo nenva na munali jagala kuwasaawo omukazi ndabe bwafaana mpasa lwa kigendererwa so nkulaga balo omusajja ngambye leero nti omukazi obutonde bwe yatondebwa nga ye takola watali competition mbwera bw'obeera nga wamuwasa nga yekka awo manya nti n'emmere ojja tuukayo ssaawa 3 nga tena bakujja naye bw'amanya nti waliwo abakutwala awo ategeekala kati nkulaga ne bamenya emirimu abantu babajja ku mirimu abasiika capati abatunda chipusi ewaffe Maganja awo street yonna nga bw'ogiraba ebaddeko abaana batandika kukola kuva ku makya paka nkya ku makya nga basika chipusi nkoko nebiringa ebyo capati okuzookya nakinakyo wonna Maganjo ako ka street konna abaana nga 12,000 babajja emirimu wawulidde ku National Unity Platform bajja ku mirimu kyamaanyi nnyo nze mukwano gwaffe oli ow'ekayanja
yankubira essimu ennaku ezo mwami Bazira mukwano gwange si mukwano gwa MS Media mukuziika teyaliyo yali alina gy'agenze yaweerezwa ababaka bajja era baaliwo aba quality junior school Kayanja baaliwo nnyo naye nankubira essimu nga ngamba mutuyambeko mmwe bassewandagi mwogereko kubanga nze wane ewange abazadde bange abasinga obungi Mukayanja omwo abazadde babasinga obungi basiisi ba chapati batunda basiika chipusi bonna babu kiyosiki musajja wa Katonda abazadde nga 50 bagenda ku ssomero nga bagenze kumwegayirira abayambe abaana bawe basomero baleko tamu eno nga tasasudde kati no mu kifo ne mbuuza ne munange nze Sewandagi gw'okubira essimu nze munange tisiina kifo kya bukulembeze kyonna nze ndi political failure omusanyufu okubeera proud political failure nange nkulaba munange olina eddoboozi yogerako nemugamba naye abakulembeze lwaki teboogera abakulembeze olowooza banaayogera ne national platform ngayo kale abakulembeze tebanabakulayira ne chairman mutu wa watu yagwa sikyo mulongo oya yagwa katana teyesimbawo lopu yawangula oyagala toyagala ajja kulayira oba atya meya eyawangula meya omulonde waali era ye mbaka wa parliament owa Nakawa ewaffe Kaana Kambaata ye kansala akiikirira gombola ye Nansana ye meya omulonde ow'e Nansana municipality lwaki national unity platform Lina Zedriga talina we yeesimba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu ggwanga talimu ali mu America kiki ekyagana national unity platform okuyisa statement babuuza ba NUP bamanyi bwebanga national platform teyayisa statement ku ekyo abantu ebaagala nga bagitwala mu buyinza bo baba bafiirwa ebyenfuna olwo tebaba bantu naawe baba bantu kyate obadde otya Nambooze walaba ab'emukono bawatuka n'okukaba amaziga ne bakabira ne Kyagulanyi ne bamukaba tugamba tubikukwase twakuwaaka lutukwadde abaka bonna Nambooze yavaayo n'ayogera ekigambo kyonna asobola okwogera Nambooze asobola okwogera bomanyi bwe bamujja mu manyo g'empisi okuwangula obuwanguzi akalulu ako kati nze kyova olaba nga mbalumiriza nti kuba bakaanamu 7 national unity platform beeyina mu parliament kuliko ababaka 2 bokka bwe bati abatali ba Museveni nenkugamba nti bonna abali mu local government abasinga obungi okubalayiza oba okubalangirira ku buwanguzi babalangirira waliwo endagaano ekyo jja kirabira ku Nubian Lee olwava mu campaign yakola statement mawulire mweri ne ku butambi kweri nti ye bire ebyokulwana ne gavumenti tabiriiko kati agenze nga bwalondeddwa agenze kuweereza baki bantu be mukira municipality Ssemujju yabeeranga obuyumba bonna babumenye buweddewo wawuliddeko George Musinga ayogera naye akugamba nti sinnalayira nsonga kikati kiki ekiyinza omulemesa okulayira Ssemujju tayinza Ssemujju njagala omusaasire bwe bakuwangula mu kalulu ng'ate otaddeyo obulamu bwo bwonna okukolerera abalonzi omuntu n'agenda akukuba ekigwo mu kalulu nga n'akukubye talina bwe yenkana nga gwe best MP toyinza butanyiiga naye kansinzire ono okwebaza Kalimu Masaaba omanyi Masaaba yafunye kisanki ekirala ye mubaka bajeti ye yayise ya trillion 84 y'omu ku babaka abalwanire ku floor ya parliament naye abaffe bonna babadde luddawa ate bamanyi economics mu abasindika bakugumuki naye ate Kalimu Masaaba musajja wa siwa NRM independent naye independent alininga wa era kalininga eri naye ye economics we amwaplayinga ekyo kye nagamba nga abantu b'Nansana nga banenya Kalimu Masaaba kye nagamba nga abantu b'Nansana nga banenya kye nagamba nga abantu b'Nansana nga banenya Wakayima Musoke Nsereko obutayogera mukugumuki nembabuuza nti Wakayima Musoke Nsereko mwamutwala mu parliament nga mukugumuki Wakayima onakulo yansasa nali mu kakiiko angeze kakavalinga ndoze wakalika kosase bayine ekitongole kye bali bayise nawanika omukono ndowooza by mistake yakola bwati kye yanakola ki nagulaba twali mu bine bya ifrizi nasokanaga mukweyanjula unayogera oluzungu lusereramu nga uga nti neyebaza kyeya
ne muganda wange point ayinawo gy'ateekawo nga tagirina era kati njagala kulaga abagenda okujja bagugumbula Zambaali mu 231 nga tuzzeeyo mu kalulu bamutuse mu parliament nga mukugu muki mu mawulire ajja tula ku komiti ya ICT tumutuuze ku ICT jebeerayo mukugu tasobola kulemererwa Zambaali oyo nze bw'anaayogera kyenja okwewuunya kati Mulyanyamanga oyo bamute mu parliament nga mukugu muki Mulyanyamanga ndowooza tumuleke tumusonyiwe Munyagwa yamugamba nti obudde bamumalako bamwogerako bakyamala nga alivayizinga ekirayiro Mulyanyama ali nganda kasirye n'ebiddirira nti obudde bwamala ng'ayogera mu interview ng'ayogera ku Munyagwa lwaki tabumaze nga alivayizinga ekyo ekirayiro ajja kikoppa munaku 2 ajja kikulambinga ajja kuba akirina kati alina okwogera ku Munyagwa mpozi bwe yamala ng'ayogera ku nze naye ate nze nkuddiza nze Sewanda gisiisiri mu bantu b'olinnyako n'ogenda era bw'ŋŋamba nti obadde road mayor abadde meya w'e Makindye emyaka 10 nga nziza omuliro nti mu myaka 10 okoze eki so gwe yakwogerako tewaddamu nze nkuddiza era nga nkubuuza nti mu myaka 10 gy'omaze e Makindye okoledde ki abantu kikyokoze nze abantu bannonda emyaka egi nze tebannonda nti buli awali ambulera tiikinga oba buli awali ekisumuluzo tiikinga oba buli awali ekikonde awali enkumbi kolaki tiikinga nali independent ne bannondanga nze Sentamu Sewandagi era ne basibayuwa bye nakola nabikola 2016 nakati bikyaliyo ku ground ebibuuzo bibuuze kati abamazeyo gino emyaka gyonna egiriwo bakoze eki so bamwita muntu wa watu nyanzo bayina lutwe simanyi naye ekizibu kye kinene nnyo nti abantu bangi bakyogera naye ebiseera ebisinga obungi bye nafunye ku ebyo bingi ddala byempulidde era ne byenkola ki so ina details ofunye empitirivu ne byemmanyi so bwe tunaakomawo ku Lwokutaano wano nina ebirala njagala binoonyerezaako mbikubuulire nga omwana kye yaŋŋambye nti bw'oba oyogera bw'otyo teweewuunya nnyo pulezidenti asobola okudda nga n'okulayira tekunnakola ki nga tekunnabaawo kubanga twetaaga summit egenda kutula ya iPod ate omukono beetaaga gwa pulezidenti ogwa Zedriga baguganye anti ogwa Mao chairman wa iPod bw'abanga yagwetaaze ye Mao nga chairman wa iPod kiba kitegeeza nti ono gwa Zedriga tegukola omanyi obukulu tebukola ki tebusigirwa Sewanda tukome wano wano abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne mwami Sentamu Sewandagi olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikira awo naku olala akuume